Olunaku lw'eggulo ekibiina ky'ebyobufuzi ki National Unity Platform NUP kyagguddewo mu butongole ekitebe kyakyo ekipya ekisangibwa mu bitundu by'Emakerere Kavule wano mu Kampala. Manyi nti bangi ku mmwe obuvo bw'ekibiina kino temubumanyi bulungi, naddala kwani yakitondawo, yabaffe gwali mwaka ki, era na lwaki erinnya lyakyo ekkadde lyakyusibwa ng'ekibiina kino kikyusibwa, ne mu kukizza obujja lwaki balonda Bobi Wine okwetikka obukulembeze bwakyo. Kati nno kalira tuseeyeeye ffenna mu ngeri yakalannamu ettooke ekkulu n'omumizi, nkutegeeza okulanga nange bizinensi yo osobole okwettanirwa abaguzi. Nfunira ku nnamba yange eri ku vidiyo eno. Ekibiina ekyayitibwanga National Unity Reconciliation and Development Party NUP kyatandikibwawo mu Desemba w'omwaka gwa 2024 okuva olwo ne kijja nga kikulemberwa omukulu Moses Nkonge Kibalama okutuuka mu Julayi wa 2022. Bobi Wine omwaka gwa 2022 we gwatuukira nga mukulembeze w'ekisinde ki People Power era nga mukiise mu Parliament akiikirira abantu b'ekyaddondo East, wabula olw'abantu okumukkiririzaamu ennyo ng'okwo kw'otadde n'okulaba omuzinzi mu nteekateeka ze n'obuvumu obw'amaanyi bwe yayolesanga ebyamweyimirira okujja okwetaba mu kalulu k'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga Uganda, nga mubaka mu Parliament yali ku bwa Namunegena, naye bwe gwatuuka ku kuvuganya ku bwa pulezidenti awo ate kyamwetaagisa okuba n'ekibiina eky'ebyobufuzi, era ng'ali wamu n'abantu ab'enjawulo batandika okusala amagezi ku butya bwe banaafunamu ekibiina. Mu kunoonya, eriiso lyasibira ku kibiina ki National Unity Reconciliation and Development Party kiyite NURP ekyali kikulemberwa omukulu Moses Kibalama nga bwe nakutegeezezza. Akageri ke kitali kitutumufu nnyo. Bano nno be ba Ryan Global Air Express Cargo abeewayo okukusaabaliza obulungi ebyamaguzi byo okubijja mu mawanga nga Dubai, China ne Turkey, olwo nno ne babituusa bulungi okwaboobwe nga buli kimu kiri terere nga nnyindo ya nte. Bano bakozesa obwangu obutagambika ate nga n'emiwendo gyabwe gisobokera ddala. Bafunire ku nnamba zaabwe z'essimu eziri ku kapande ako. Enteeseganya zaatandika okukwajja wakati wa Bobi Wine n'omukulu Kibalama, gye byakkira nga basiza kimu nga nkuyege Bobi Wine ng'afuna kibiina. Mbagirawo n'erinnya ne likyusibwa okuva mu National Unity Reconciliation and Development Party ne kitandika okuyitibwa National Unity Platform NUP. Ebyennyumya byaliwo ennaku z'omwezi nga 14 Julayi 2022. Bobi Wine okulangirirwa mu butongole nti kati ye pulezidenti w'ekibiina ki NUP kyaliwo ennaku z'omwezi nga 22 Julayi 2022. N'abakulembeze mu bifo eby'enjawulo mu kibiina ki NUP nabo ne batandika okulondebwa. Bulijjo ekitebe ekikulu eky'ekibiina ki National Unity Platform kiri Kamwokya wano mu Kampala, era nga n'ensisinkano z'abannakibiina kino gye zitabira. Kkiriza nsooka empiseewo obubaka buno. Ono ye Mwesigye William Munnayuganda akutegeeza gwe wenna ow'obuwala n'ow'obulenzi eyeetaaga okugenda okukola ensimbi mu nsi nga Dubai n'awalala nti mutuukirire ng'oyita ku nnamba ze ziri wansi awo, kuba ye ensonga zinaziisiza ddala mu bwangu ng'aziika mujjawe ate nga n'emisaala misava nnyo ddala. Ennaku z'omwezi nga 12 Julayi w'omwaka gwa 2022, pulezidenti w'ekibiina ki National Unity Platform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine lwe yayanjulira ensi enteekateeka namutaayiika ze balina ez'okugaziya ekitebe kino, era n'atulagana butya bwe kinaafaanana. Today we are unveiling the site for our new headquarters. Many people were doubting us. They were calling us a wave. So whatever you call us, we want to announce to you that we are here to stay. Bukya lubanga lwa Mmindi, ekizimbe ekyayuyuutiddwa obulungi kyaggiddwako engalo mu kukiggulawo olunaku lw'eggulo
ennaku z'omwezi nga 3 Novemba 2023 Namungi w'omuntu yeyiye mu kifo kino mu bumwe mwabadde n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo abalondebwa ku kaada y'ekibiina kino n'abo abatabadde ba kibiina naye ng'endowooza n'ebiruubirirwa babifaananya n'ekibiina kino. Ivy Properties Limited bebeegulidde erinnya mu kugula n'okutunda ettaka wano mu Uganda. Bano nno bakuyambako okukulaakulanya ettaka lyo n'okukuzimbira enju oba okukuyambako okulabirira ebyobugagga byo, okukufunira enju ez'okupangisa n'okukuwola ensimbi okuva ku mitwalo 20 okutuuka ku bukadde 10 eza Uganda. Manya ebikira ku bino ng'obakubira ku nnamba zaabwe ez'essimu eziri kapande kano. Bwe yali atongoza enteekateeka z'okuzimba ekitebe ekijja, waliwo ekizimbe kye yalaga mu bifaananyi kye yategeeza nti ekitebe kye bagenda okuzimba bwe kijja okufaanana. Bwe twalabye ekyawedde okuzimbibwa ne kye yalaga nga waliwo enjawulo era abamu bannayuganda baakubaganya empawa, wabula oluvannyuma kino kyatangaazibwa bulungi. Ensonga endala wano abadde beebuuza kiri ekifaananyi kye twabateerako ekyali kimu lwaki tetwazimba ekyo ne tusalawo okubeera n'ebizimbe bino eby'enjawulo. Ekyo ekizimbe ba injiniya bwe batubaliramu ssente zeetaagisa zaali mu 4,000. Ne tugamba nti mu kifo ky'okuzimba ekizimbe kimu mu 4,000 kati tusalawo zino nga tetulina ssente nnyingi, ne tusalawo waakiri tukule ebizimbe bino byonna tubirenovatinge tubidesigninge. Twafuna aba engineers abakabi era simanyi chief engineer waffe bawaali Mwami Abdul Nyombi n'abalala ne batubidesigninge era bino ebizimbe abakulu bamaze obirambula naye nammwe mukkirizibwa nga tumaze wano ogenda ne mubirambula ne mulaba ebiri ebyakabi ennyo. Eyavuganyako ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lino emirundi egyawerera ddala retired Colonel Dr. Kifefe Kizza Besigye naye y'omu ku baabaddewo mu kuggula w'ekitebe kino. Omuyimbi Ibrahim Mayanja amanyiddwa nga Big Eye naye teyalutumidde mwana. Ku bisenge by'ekikomera by'ekitebe kino waliwo ebifaananyi ebyasiigiddwako eby'abantu abaafa n'abattibwako n'abo abaawambibwa. Ekyo nno kisobozesa abantu okubajjukira ng'ekiseera kyonna. Wano kirakulambula kizimbe kya kitebe kino munda okulaga ebisenge eby'enjawulo ebyakiteereddwamu. Emboozi kangiwunzikire wano nkujjukiza okungoberera ku mitimbagano egy'enjawulo okusingira ddala ku YouTube olabe emboozi ez'enjawulo. Nze Jammeh Radio Uganda, agunde omuterega.